Okero confidence gyayogezezza ng'agamba jjaaji nti no tattangako ku baana bammwe, tasalangako ku baana bana eggaba. Ya kika kya waggulu. Abagambye nti ye tali guilty. Tasalangako ku baana bammwe biso, tattangako ku baana bana eggaba ku ssomero. Bali mu kooti, leero bamututte eggaba. We yakolera ki? We yattira abaana. Era Abannayuganda bayitirivu nnyo mu kibangirizi kya kkooti bataddewo ne ttenti. Naye kikulaga nti Okero ne confidence ye nga tatidde. Atunudde mu bantu abayitirivu obungi n'abagamba nze sittangako ku ki? Ku baana bammwe sibasalangako. Naye nga lwaki Okero teyeegaane? Laba gavumenti ya NRM kyekola ekola omusango misana tukunga ensi eraba n'ekakasa nti NRM ye yabikoze. Naye NRM nevayo neyeegaana negamba tetunnakikolako. Ne bawaayiriza abalala naye nga be bakikoze. Kati lwaki Okero teyeegaane? Lwaki teyeegaane? Kyova olaba ye omulamuzi amuwadde platform, bamuwadde platform. Asobola okwenyinyonyolako nga bw'ayagala, naye bakuleetera omwana awagira Kyagulanyi. Olabo baba n'amuwa freedom eyo okwe-expressinga n'okwogera nti nno yes kino sikikolangako. Gw'osaaga n'ensi. Okero eyasalaasala abaana ng'ensi eraba. Abatuuze b'eggaba muyina ku zi footage ffe muzituweeko tusobola ozipostinga, tulina engeri gye tusobola ozipostingamu ne tubuze engeri ng'omuntu akutte ekijambiya biki oba ne tugifuna engeri omusaayi gye tuguteekamu kala ya black muzitusheyalingirekokko. Kuba ekituufu kiri nti ne footage tetumulabangakokko ng'asalaasala abaana. Tulabulabi nti abaana baabo bagudde wansi, oli agudde wali, oli agudde wali, naye ate nga mugamba nti mwaliwo ku siini nga tannaba kutuuka ku mwana waakuna. Abaaliwo ku siini ng'Okero atemula abaana. Footage mumuyina. Ye bannaye awantu awo tewaliwoko ku kamera. Kuba gwe omuntu watuukira okuvaayo n'agamba nti nze sisalangako ku baana bammwe, siri guilty. Taba mwangu. Nze ndabye abantu be batutteko mu kkooti, be baleese mu kkooti mu nsi z'ebweru. Naye ng'omuntu ajja agamba yes nakikola, naye nakikola kubanga ABCD, nti nakikola naye nali sitegeera. Naye Okero tagambye nako nti no bawaya tezikola, bye mugamba mbuno simanyi mulalu. No, takyogeddeeko, agambye bugambi sibattangako. Sibattangako. Ovanga ku muntu ng'oyo. Kati muli eyo mugenda gifuula ensonga bamuleetenga mu kkooti bamuleete, naye omuntu eyali badde essaawa zino nga n'olunaku lwe yasooka okwapiyalinga mu kkooti lwe yali alina okusalibwa omusango. Kiki kye munoonyereza? Kiki ddala kye mukyanoonyereza? Yeeyo lyeryo eggwanga Uganda. Omuntu eyakolodde omusango nga buli kimu ne evidence weeri nga teyeetaagako wadde egamba nti no we are looking for evidence. Buli kimu weekiri. Kye mwagala tugamba akasomero ako kaddekeya tekaaliko kamera. Oba awantu we yayita tewaaliwo kamera. Muyina bikamera byammwe buli wamu. Tebyayi tebikola. Kwegamba omusajja kati mugenda tandikanga omubanga mu kkooti musigala okwo mutambulira okwo. Nga kati essaawa zino Okero akoze amawulire amalala. Ndowooza kati mugenda sharinga gundi information eyo eri BBS eri zi channels ez'amaanyi ennyo muzigambe nti munnaye Okero agambe tali guilty. Nazo zitambulira awo nti yatta abaana abana agambe ye tabattangako. Omuntu gwe mwali baddemu abatuuze ne bamwekolerako. Nze era bannaye kulwakuba nti n'abantu batya kufa. Naye ku bantu abeeyiye mu ttenti okujja okuwulira omusango gw'Okero muli bangi osinga poliisi gye baleese olwaleero. Muli bangi nnyo okusinga eyo poliisi gye baleese. Mukakwata ne mukattirawo wennyini nnyini ne katavaawo ne mukatta okuleka okubateekamu omuzanyo. Abaana bammwe baafa, omusajja ayongera kuleeta kiwundu. Simusalangako, sibattangako. Wala Uganda bannaaye. Aha, alhamdulillah. Okero is not guilty. Tattanga ku baana bammwe akibagambye. Munoonye abaabata. Ngaza mukulu Christopher Okero zo zeeyongedde okulanda abantu banyiivu nti omusajja alinga abalata, ayogera abalata, alina ku lwendo lw'amazzi yeenywerako. Naye n'avuddeyo n'agamba nti bannange kye mutamanyi abasibe ng'abo balina agasanga aganene nti batera nnyo okubayooyoota, baba bakyali basuspekti nti era balina engeri gye babakwatamu nnyo obulungi.
Mweka kati nina abantu bempulidde nga bagamba omuntu eyatta abaana lwaki bamuwa keeya eyo yonna bannange bamuwane ku mazzi ga Lwenzoli n'anywako. Omuntu eyatta abaana n'engoye ze ziba zitukula. Omuntu eyatta abaana lwaki bamufaako batyo? Kambabuulire baba nga tebakusibangako bino tosobola bitegeera. Oyo omuntu eyatta abaana bamwagala nnyo n'okusinga omuntu eyasse enkoko. Nze kati nkubuulira omuntu eyabbye enkoko tebamuwa keeya kusinga muntu yasse baana. Lwaki? Bayina okumufaako to one extent nti tafa. Oyo gwolaba bayina okumufaako to one extent nti tafa. Toyina kufa nga wassa abaana ng'ofa biki? Oyo baagala bamutulugunye paka ku drop esembayo. Anti gwe linda wona akakasiza nti nno bakambwe nga bamusalidde omusango. Emyaka gye bagenda okumuwa gy'ogenda okutegerera kuti balinga serious. Anti waliwo n'omulamuzi we yatuuse n'agamba bannange mukama wange okeera otulako wansi onywe kazi. Eyo keeya agyetaaga tulako wansi onywe ku mazzi toyina kubeera dehydrated bwofa. Bw'oteguka n'ozirika ng'omusango gukyagenda maaso. Nedda ssebo wassa abaana ate ofa biki? Toyina kufa, toyina kuzirika. Toyina kufuna wadde ekikuwugula okukugaana okugenda mu kkooti. Yensonga lwaki bamuwa keeya eyo yonna. N'ogamba lwaki engoye ze bazooza. Engoye ze bazooza lwa nsonga eyo yonna keeya. Oyagala zibeeremu ebikubi mu lumaafe nga tebanatuuka ku judgment, temunabana kutuuka ku defense. Mubeeremu ebikubi mu lume okero eyatta abaana okera afe tebalina kumuwa nsonga emuleetera kwetta. Okategedde kati balyoke bakusalira emyaka aga ogawulire. Wejjuse n'okwejjusa lwaki bakuwanga keeya yo yonna. Abantu banyiivu bagamba nti balina engeri Abannayuganda gye babayisizaamu amaaso okunyooma kubanga nti omusajja yattamisa nattuku naye ate n'avaayo n'abagamba nti takikolangako era alina obujulizi abuleete mu kkooti. Kyokka ng'alina n'abannamateeka ate abakambwe ennyo abasoyasoya abantu ebibuuzo. Naye ate temumegga ne muluma kano kaba kamanyiiro. Bannayuganda muba mubayisizaamu amaaso nnyo ekisusse. Omusajja eyakwera ku makya n'atemaatema abaana mumulese mu kkooti emisango n'ajeegaana. Takomye kujeegaana n'awulira nga n'okukoowaako oyo okuyimirira ne mumuwa n'akatebe ssebo n'atula ssenkaggale. Ebibuuzo bye muli mumubuuza abiddemu ng'atudde. Temukomye okwo ne mumuwa nayo ku mazzi n'anywa omumiro nga gukaze. Bye mubuuza yaneka n'akamanyiro ze sikalabanga. Uganda tumanyiddwa. Abazadde abali eri ab'abaana abaafiibwa abaana baabwe nakati bakyasula ku ntaana bakyakaaba. Saba mutemu alina proud mutemu. Proud rich mutemu. Bumumuwa amazzi bumumuwa akatebe kyayo yakye mumuleeta. Luli mwamuwa Coca-Cola akannyogoga ne mumuleetera. Kyokka ekisinga okuluma Bannayuganda abatalina misango yadde mwabasibe mubaleeta mu kadukulu mubaleeta ngambidde ne mubateeka omwo nga tebalina yadde ono sebasabye n'akatebe ne mumuwa n'atuula. Muli bamuli abaki basajja namalina nga gye manyira mu Bannayuganda simala Abannayuganda ekintu kino bakiraba. Abannayuganda tuli basiru busiru. Abazadde bali eri bakyakungubagira baana baabwe. Akasajja akatta abaana mukabuuzanga mubalaata bubalaasi wamma watta omutemu gwe mutemu. Mazima ddala jjaji kika kyali mu musango gw'akana akasajja. Akasajja awembejja kawembejje akwati akakwati yalinga agala okukamazisa. Abaana bali eri nakati bannange basajja mwe mubeereko n'ekisa. Oyo omusajja singa saawe n'akyajja mu kkooti. Abakesisi abakera okutunda ebintu byayo ku nguudo abasajja abeeyiya poliisi we bakwata bagendayo direct Luzira myezi 3 nga babasibye. Ono omusajja yatta abantu bana abaana bana mu bukambo bw'ekitalo sebo ye mu muwembejja buwembejja kana kamanyiro gye volanze Uganda yantama. Nga tweyongerayo mawulire g'enjawulo jjukira twakaziika Edith Mufumbiro naye abantu bongedde okuba nga bawa Kato Kenneth mulongo wa Alex Waiswa Mufumbiro bamuwadde ebimuli bye bagamba nti munnange waliwo ensonga lwaki Mukama yawa maama wa Waiswa ba twins bano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale ngamba munsi eno senga buli omwe alina muganda we ng'alinga bw'olaba Kato muganda wa Waiswa. Wallahi senga munsi muno buli omwe alina muganda we ng'alinga bw'olaba Kato. Yatuse ekiseera n'ayimirira ng'ogamba yafiiriddwa omukazi.
naye muganda we n'omusanga nga ye buli kaseera agenda kukubira ng'alina kyayagala. Yayimiridde ng'ogamba yafiiriddwa mukazi. Kumbe muka muganda we. Wallahi kato nsaba Allah akumalire, nsaba Allah akuwangaaze. Ne muganda we akomewo muddemu mweyagale. Wallahi wayimirira naso ekisala ne nkulaba ng'okoze. Munnakwezi. Naye nga buli kimoko kasatu kino beera mu mbeera. Wali waddukidde n'ogamba tinedda oli omuyimbi w'omukyalo y'aba ayimba. Nsaba Allah buli omu amuwe muganda we ng'alinga bw'olaba keke kati oli musajja. Wallahi nsaba Allah akutwalirawo. Madamu Silivia weebale nnyo kuwangala Nakato oyo musajja mulungi. Era nsaba Waiswa vidiyo eno Allah akusaasire okomewo mu mbeera ennungi. Wallahi muganda we yayimiridde ng'ate ayimiridde sayidi zonna. Ewaffe mu kibiina ku Nuupu, ewaabwe w'omukazi n'ewaabwe waka. Kato nsaba Allah akumalire, nsaba Allah akuwangaaze. Ssebo nkuwa bimuli byonna siimye oli musajja nnyo. Kato oli musajja nnyo, nsaba Allah akumalire. Ne famire yo n'abaana bo bakule beeyagale. Era nsaba wakitiibwa Allah asaasire muganda waaveeyo. Wallahi wayimiridde kekko oli musajja. Wallahi buli omu yeetaaga omuntu bw'atyo mu famire. N'ofuna ku ssimu ya muganda wo ng'akusiima. Ddala okugamba nti muganda wange omwana bamugobye, gundi ali kino, gundi yalwadde kino, gundi yalwadde kino, keke wayimiridde. Saba wakitiibwa Allah akubalire. Saba vidiyo eno ngikoze kukusiima, kuyimirirawo muganda wo n'afiirwa omukazi, ne bamulemera mu kkomera, naye ate atilisi gwe n'oyimirira. Saba wakitiibwa Allah akumalire. Na bonna balina kye baakoze mu kuziika mukazi wa Waiswa. Nsaba wakitiibwa Allah abamalire. N'ab'ekibiina kyaffe ekya Nuupu okuyimirira wamu ne muganda waffe ali mu kkomera. Mukama wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, nsaba Allah akuwangaaze. Na buli omu Madam President Lena Zedriga. Mwenna Rob Joel Ssennyonyi. SJ Lubongo ya mukama wange. Barakallahu fiikum. Yo mulimo yagukoze era mulimo nagukolera ddala. Mbadde mpita yitanengwa katambi. Honorable Minister Fiona Nyamutoro ngagezako okunyonyola ekyankwanzi bakolayo ki anti abamu tuba tetubimanyi. Expectations are that this should be a consultative retreat where leaders are going to have the opportunity to discuss our legislative agenda as the NRM, to review our policies and government programs like the parish development model, and see how we can make them more applicable and impactful. Nebena nga bigenda maaso eno olutalo lwa Vanessa ne Bruno K. Njogera ku Vanessa mama wa Faith Kigundu. Ono prima avuddeyo n'amugamba nti munnange wandibaddewo ensonyiwa entalo za social media. Saba woba osaba ekintu ekirimu ensa va mu bintu by'okwerabisa. Mufo kyokuvaayo gamba oyombe banange omwana wa Bruno ali ku insurance. Omwana wa Bruno ali ku like omukazi vaayo yombere ebintu ebirimu amagezi. Tosavaayo no yasama ngo yasamirira okabira ggaali. Temutusiriwalirako bakazi mmwe. Esegedde. Okabira ggaali gugo wakula mu butobo wajivuga. Tamabulireko stop being stupid. Sibaliba mwe mweswaza. Mweswaza mwagala nnyo okuddaawo mbu kati tusondere eggaali. Okisegedde kati tudaawo muno tusonde eggaali. Eggaali nawe nnyini mama w'omwana ogigula. Gwe omwana omuto omukazi omuto tosagula ggaali. Tosagala n'okola n'ogulira omwana w'eggaali. Fe twaweererako n'abaana mukwano ng'abaana ate basomera na kuzitayiba. Okisegedde ng'omwana asasula miliyoni zigenda mu 3 almost ate nga ne bbaasi ye yakakadde. Tetwavaayo kole tukaba maziga. Kati mwe mukyakaabya kajjanja fe twasasulako school fees mwaka gumu 2 ate ng'omwana bunaku alya anywanyirira. Kati govaayo tena ogamba musajja mubannange teyaguze eggaali n'omuswaza tata omwana n'omuweebula olw'eggaali. N'okyala n'okukyala ku mikutu emirala. What is wrong with the women of these days nammwe? Kyomulama abasajja tebakyabawasa. Kambabulireko. Jetuko mukula, let me tell you, when you grow up, you learn from your mistakes. I know people are going to come out and say, hey, bichi going wavayo, because I was not ready to settle for less.
From my journey, I learned a lot of things because there are things now I cannot do to my man anymore. There are things I cannot do to my man. Because I know everything about a man. I've dated celebrities, I've dated men with money. Now I know. Vayo kabe school fees, vayo kabe tibanango mwana mulwadde, ayine kirwadde, omusajja aganya okusasula eddwaliro. Vayo gabe banange, omusajja aganya osasula gundi babitata insurance y'eddwaliro. Ebyo bibino kabya ngo omwana walwala to sasula biiru paka bukadde paka bukulu. Vayo kabe tibanange school fees batugoba. Nayo vayo mawuliro yogera gaali y'emitwala 3 gy'osobola okugula. Mulekera okuwa abasajja bamwe obuzibu namu. Kamabuulireko. Oli ku Legit TV 256 tuweerabira kubanga subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde butereva mawulire nja kubanga nga kuwera nja kubanga nga kutuusaako wona woli wona wasinzidde nkugamba bugambi nti gwe tuula butuuzi kalira nywera buli kiwetaako kubanga omanya wano wokka nja kubanga nkikutuusaako sigala naffe tova.